aha baana bawala mukuza baana bawala mukuza wansi eyo mubala bannange mubala ku katambi ke tulabye olunaku olwaleero aka Gloria Boogie. First of all, I love you so much, Gloria Boogie. Sikuyinaako buzibu era nkusupportinga nnyo ky'oba omanya byokola byonna bifollowinga naye munnange ebyo ebintu by'okweyambula tebikyaliko. For your information, ebintu by'okweyambula mbw'osasamaze internet abantu bakugobere tebikyaliko ffe tubasunga. Ebyo ebikudde ebinyamanyama ebibinabina bye mutulaga ebyo ebintu byabafala nnyo. You undressing yourself okulowooza nti ogenda okukachinga our attention boy fe tugenda kuvuma mpaka kufa era obeera eyo ng'otutenda. Unlike me nti olunaku olwaleero nze siri mu mudu ya kuvuma muntu yenna, siri mu mudu ya kujerega, nze mbeerawo nakukola ki nakusoma. Ngenda kuwa ebigambo nga 3-5 olunaku olwaleero mu katambi kano era ng'ebigambo bino bye ngenda okozesa njagala bigende ku girl child yenna gyali, omwana ow'obuwala naddala abaana abawala abali mu entertainment industry. Genze Shila Adita naddala abaana abawala nga muli mu entertainment industry. Njagala okubakakasa olunaku olwaleero nti being a musician, that's not a job. Obuyimbi si mulimu. I don't know if you know that. Obuyimbi si mulimu. Most especially ng'oli upcoming, obuyimbi si mulimu. Tokkiriza muntu yenna kulimba nti ogenda kuyimba ofunye omulimu. No. It will take you time okulya sente eziva mu ntuuyo zo z'ozinidde amazina okufaako obufi ze weeyambulidde ne weetyoboola ne bakukwatirira ne bakubakuba engalo. Kijja kutwala obudde gw'okulya ku sente ezo unless ng'ogenda yitako ebbali bakubambe bakubeyo kashooti kamu bakuweeyo 6 ogende bakuteekeko mu hotero bakuvugeko ku livansi okomewo n'ensanvu n'akakadde naye ate era yadde nga kiriwo ekito ekyo kisigala nti ogwo si mulimu. I want you to know that. But celebrities mwagala nnyo okubeera mu bulamu obulaga abantu nti mmwe musukkulumye ku bantu abalala era you can do each and everything to survive. Oba kirungi oba kibi kyekye bakozesa ebyo ebintu by'ekyamalaaya gwe abantu ne bagamba oyo malaaya ne tuva mu kumanya music woni utandika kulabira mu picture yakwetunda naye nga lwaki otuukako yo image first. My Boogie oli muwala mulungi, Gloria oli muwala mulungi, trust me. Woyina buli kimu omukazi kye yeetaaga era omusajja kye yeetaaga. You can still make it nga teweeyambudde, teweekubyekubye engalo mu bitundu bya kyama, teweekubye engalo mu bubina, teweekoze ki, you can still make it. Ne weeteekako budget eyiyo, ne weeteekako price eyiyo nga teri musajja yenna asobola kutuukirira kukujooga in that caliber. Oggyeyo ebifaananyi by'obuseegu, oggyeyo obutambi bw'obuseegu, simanyi oba manager yakusomeddemu n'akugamba once you undress yourself bafanzi bagenda kujja. Ogenda kufuna abafanzi abajja okulamuza oli wa mmeka. Bino bye baba tabagamba neffe abalaba bino bye tulaba. Essaawa eno weetaddeko price bakugula sente mmeka akwebagako yeetaagisa ki. Moreover mulogi eya layisi, what a shame. Mulogi eya layisi ekyaliko neeti ze basiba obusibi. Wake up. Bagenda kukozesa at the end of the day oleme kutuuka ku kyoyagala. Music gwoyimba si gwasinga okuyimba ba Juliana bayimbi, ba Angela Kalule bayimba, ba Betty Mpologomya bayimbye, ba Kisaache bayimba dda mu bulamu bw'ensi ne bavaamu ennyimba zaabwe tusiiba tuziwuliriza. I'm giving you a test today nakugambye sigenda kuvuma Boogie because I love you. Sigenda kukuvuma njagala oddeyo mu history w'ennyimba zo ompeeyo ennyimba 3 nga mu myaka 3 zigenda kuddamu zibeere nga ziwulizibwa. Ekyo wooba okisobola vaayo onkakasa ongambe Adita nze seba mu big brand sigenda kuddamu kwogerako naye wooba omanyi nti tosobola kubaayo na nnyimba 3 mu myaka 3 nga tugenda sigala nga tuziyimba. Muganda wange tonnabeera muyimbi era toli. Kino nsiba nkigamba abayimbi b'e Uganda bangi nnyo muyina amannya nga muyimbye naye nga in real life you're not musicians. Mulekerawo tusiriwalirako. In real life you're not musicians. Temuli bayimbi. And when we call upon musicians nga tetusobola ku mentioninga your names. So kati we muvaayo ne mutandika okutweyambulira olw'okuba kimu twonoonye mwonoonye. You know internet. You can use internet okwe promotinga n'ofunamu sente naffe abakwagala ne tubeera nga tufunamu sente. That's understandable. Ebintu by'okwekubakuba engalo kutabutambi bwa buseegu simanyi. And I'm calling upon the government of Uganda.
And I'm calling upon the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. These things, obyabana abawala okweyambula ba musicians nti olw'okuba baagala attention. Those people mubatwalirewo mu kkomera babeere nga ba ansalinga. This message also goes to the President of Uganda. Twagala nnyo bano abantu abakulembera eggwanga bamanye nti pornography si kintu ky'amaanyi nnyo era si kintu kirungi nnyo. Lwaki tubeera mu society erimu abaana abato abeetaaga okuyigirizibwa ebintu nga birina gye bibatwala mu maaso. Yenze Sheila Adita, mbagala nnyo, I sign out.